Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasuzote wasibyo tyanze Nurudini Ntege mbanzi guse. Twogera ku nsonga nyingi ngenda okubeera ne mukadde wange Siraji Lubwama Masaawo. Ensonga tulina nyingi ez'okwogerako olunaku olwaleero. Abantu abala babiri basingisiddwa omusango oluvannyuma lw'okugukkiriza era kkooti teyatawaanye nabo. Yabasindise ku kalabba babiri. Saagala weerabire nti mu bbanga eritali lyawala era abalala babiri ye wiiki ewedde ng'etandika baasindikibwa nabo ku kalabba. Abo bana saagala era weerabire ne Okero eyatta abaana b'essomero wano mu Ggaba abato naye yasindikibwa ku kalabba. Omuwendo ogugenda guwera abantu be basindika ku kalabba babatta ddi. Bantu baliyo bambuuza Okero ye bamutta ddi. Bano basingisiza bwe bibanga tewali babatta ddi. Oli akugamba waliwo time allowance gye bakuwa oyinza okwapiiringa oyinza okukola ki ku bonna ani yali attiddwa mu bbanga lino. Ye lwaki akalabba ennaku zino oyo bamusindise kalabba lwaki kingi bo baani ababateeka ku kalabba babateeka ku bati. Ewe tunaaba tuvuddeyo nsuubira abatuna tukyalina ku budde tujja kwogera ku mukulu Ssemujju Nganda bye yayogerako emabega awo. Honorable MP former Kira municipality yayogera ebintu bingi naye mu byo yagamba nti Uganda tekyali safe. Abantu bangi bali mu kaseera ka kudduka Uganda era n'atendereza Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yalabira wala yabasookayo bo okusobola okudduka okwetegula ekibambulira. Naye ekibambulira ekiriwo kati nti luli abantu babadde mu opposition mu mwaka wakati wa 2021 paka kati 2016 paka 2021 n'emyaka egibadde emabega nga gavumenti bagiwakanya mu kugiwakanya ne babaako bye babaawo abamu ne babasena ne babasiba ne babata baga bamubuzizaawo n'ateebwa n'atambula. Lwaki ku mulundi guno omuntu agamba nnyina kudduka? Kiki ekijja? Kiki ekyo kye bagamba ekijja si muntu ekiri mu Uganda si muntu? What is causing that? Nnyina Siraji Lubwama tunaaba tuvuddeyo. Nnyina omwana omuwala Justin Nammeere. Justin Nammeere ono alina ensonga ze ne Balamu Baruhagara ku nkola yaabwe y'emirimu nti waliwo kirabika agufunamu ennyo ng'ate baavaayo kulwanirira bantu. Okusinziira ku Nammeere Justin agamba bo baavaayo kulwanirira bantu naye agamba ate mu kulwanirira abantu waliwo ate abalina bye bakola okufunamu obuki bufunyi. Waliwo abalina bye bakola okukola advance team nti tuukayo olabe nga bwe twali tubipredictinga twali embeera lwejja okutuuka nga omuntu alina okukubayo essimu abeeko byagamba. So nga sinaleeta mwami Siraji Lubwama nkugamba nti gwayagala ekigimusa kya Fatiso. Ekigimusa ekya Fatiso ku mmwanyi n'ebitooke nkubira bukubizi essimu. Eno y'essaawa ekigimusa kya Fatiso kano ke kaseera. Ku mmwanyi kibeerako omwaka mulamba. Nkubira ku 0701 558563 okukiyiwe ku mmwanyi olidda n'oŋŋamba Nurudini amagoba gaagano tugabane. Siraji Lubwama ssebo ogamba otyo w'Oluganda gyendi akatulaba yonna gye muli ku mukutu guno mbalamusizza essebo abafunye ebizibu Katonda abasaasire n'abafuniddemu bongere okusaba Katonda agire abatwalira awo. Third Eye egamba ki? Third Eye ekola nga bulijjo ku nsonga ezisinga okubeera emabega w'amawulire ku nsonga ezinyigiriza abantu. Gyendiko ennaku zino emu ku zo eyali commissioner wa police Mbirinki muganda we bamuyita Nzeije Rugendo yali mujaasi nga inginiye mu magye Kafulu yakyusanga zitanka zino naziteekamu modification ezakubanga koni
nadduka muno mu 2005 ngadduka alonda ate bali babadde ki alina ebyabwe yamusibako ne Masaka eyo mu kayumba akagamba kalinga toilet fuuti nye kusatu namutolokako otandafuuka CDF naye weyafuuka CDF namugamba amwagala mulamu n'afuluma nga teyeesiikidde kanyeewa nyumba ye n'agirekamu emmundu ez'enjawulo n'atuuka eyo nga amaze okusetoolinga n'agamba abantu nti emmundu zange nazireka omwo kati nga beyagamba ababiri nga tebannaba kugenda kuzijjayo n'agamba muganda we atunda enju eyo ng'afunye abaguzi ng'afunye enju eya layisi mu Amerika naye nga bamuwadde emyezi 2 okubanga asasudde nkufuna Biringi ne gwe yaba Watoni ne bafuna omuntu n'agula enju n'abagamba agisasuddeko $1,115 yali ebiri yasasulako makkati naye n'atalaga Biringi risiiti endagaano yali yakuteeka sente ezo ng'oziyisa mu Centenary paka ku banka y'oli ne zitatuuka bali ne balinda nga nebbanga liyiseewo amaze okunoonya wajja ssente endala ate ono n'asindika ekitundu ekyokubiri naye ng'ekitundu ekisooka oli takoze eki naye ng'ono tannafuna kyakubiri manya ekisooka nga tannalaba na risiiti n'amuggulirawo enju n'amuggulirawo enju emmundu ze ne zibula oluvannyuma ennyo bw'akitegeerako n'abuulira abantu ne bamukwata ne bamuteeka eyo ekireka aba CMI walimu Christopher Kano mbamu n'omulala nga omu deputy wa Jeno Birungi James nali ono akyawere nemba obo kati ono omujulizi nga naye ali mukomera ku misango emirala kati owaseemu ayo gwe baagiwa oluvannyuma n'agamba mukama we musajja wo tumukutte n'agamba nti oyo mumute tulina ki twabimaze ebibye byawedde naye nga biggwedde emmundu tezikoze eki tezirabise balina n'erinnya lye bateekamu erya afande eddamulira namugambye mulabe olwaleero naye teyanzizeemu ku nsonga y'emu kati ezo emmundu zikoze eki zibuze n'ennyumba yagitwala tagisasudde bali mu kooti abafojalinga ebifaananyi byawo eryo inginiya mulimu ne looya we gwe bayita Sheira mulimu neyo Mbiringi komishona muganda we mulimu n'omwami omulala nebateekako ne bakyusa ekyapa kyo ne bakizza gw'omusango guli mu kooti kakati looya ye bamuteeka mu disciplinary committee ya Uganda Law Council Law Society yamukwata council bagenda musamoninga nadde nga following files bamulabe bwekinaabanga kituufu yayenyigira mu samoninga aba takwalifyinga kuwolereza ono yabba ttaka kuba abaana ye abamubbi kati egyo gyemisango egimu gyoli mu kuvuga gyendi mu kuvuga nkusabira buwanguzi amiina nkutwale butereevu oba osookompere ku bantu ku nnamba ya third eye kuba kufunira tusobole okugenda mu maaso lumu eya WhatsApp eri 0772 455 291 eno eya bulijjo gyembeera nayo buli kiseera eri 07870216 okay kati njagala kutwala butereevu akalabba kafuusa akalabba abaatemula lwomwa kankuzanyiremu katono wano katini nnyo Tisawa yonna bakuwanikibwa ku kalabba oluvannyuma lw'okusingisibwa omusango guno. Bosa Tabula ne Lujja Noah olwaleero bakkiriza mu maaso g'omulamuzi wa kkooti enkulu nti ddala beenyigira mu kutta Luwomwa omutaka Daniel Bosa Kakeedo mu February w'omwaka 2024. Bo abalala abasatu abeeganye emisango gino bakutandika okwewozaako omwezi ogujja. Musasi waffe abaddewo mu kkooti nga bino byonna bigenda mu maaso era bino byatujjiddeyo. Olira Olutalo lw'ekifundikwa ky'obukulu bw'ekika ky'endiga lwanyiinyintira okuva mu kkooti ya Kisekwa ne lutuuka ku ssa ly'okwewera era nga 25 February 2024 omu ku baali bakayanira obukulu buno Engineer Daniel Bosa Kakeedo yakubibwa amasasi agaamujja mu budde ku kyalo Kikandwa mu bitundu by'e Rungujja mu ggombolola y'e Rubaga.
kamukomya awo. Kalabba. Zahara omwana bamuta Zahara gwe bakuba kuguli omusango gwa muwala w'omugenzi Susan Magala w'omwami Magala. Kalabba ne munne aba babiri. Okero yatta abaana naye ali ku Kalabba. Abali ku Kalabba abaliniridde akalabba balinga bameka abaasalidde. Bw'ogattako bano abataano betufunye, ababiri aba Susan Magala, ababiri ab'endiga ne Okero babeera mu 1,000 waliwo n'emabega abaasalirwa. Kakati bano abalala abataano ab'ebiseera bino balinayo omukisa gw'okujulira mu Court of Appeal. Naye Lugemu ow'Endiga tasobola kujulira kuba ye yakkiririzaawo nze natta. Ajulira aba alina byawakanya. Aba awakanya ensala ya kooti. Okera awakanya kesi ye erudde okuteekebwa ku pano nabana aba Susan Magala ababiri abali Kalabba nabali abatali basobola okujulira. Kibonerezo ky'okusibwa amayisa ne kivaawo bane bakikakasa. Incidentally kooti erina Supreme Court bwekikkiriza ba wekigaana waliwo Supreme Court yesembayo. Court of Appeal bwekola ki? Kasita ova mu High Court. Yes. Ojulira mu Court of Appeal. Ebeeramu abalamuzi abawera nga 3. Bw'ovaawo n'ogenda mu Supreme balamuzi nga 5. Kati eyo Supreme bw'egamba nti bakutte oba osigazaayo signature emu ya President, asobola okusayininga, asobola okusonyiwa, asobola okuleka n'akusiriikirira omusango gutambule nga obeere buluzira paka n'atasayininga kufaako. Bangi basayininga, aluddewo kati okusayininga. Yasooka Ssebyumbi n'abalala nga yakawaamu naddako awo wakati. Kati waliwo omukyala yali gwakutta bbaawe bamuyitanga Susan Kigula mu 2005 neyegatta 2003 yagendayo 2003 ne bagusala 2005 neyegatta n'abalala 28 kwali Kulisiro Akasiisi n'abalala bakamya ova muno ne bagenda mu kooti nti balumizibwa nnyo okubeera awo nga tebabatta ate nga tebalina kyebakola obuseera baba beeraliikirira kooti ebayambe bamalwako eddembe. Kooti neesalawo singa onaasingisibwanga omusango gw'okutta n'obuuka eddaala lya High Court n'ogenda mu Court of Appeal n'omaliriza ne mu kooti ensukkulumu Supreme Court ne batakutta oluvannyuma lw'emyaka 3 oddayo mu High Court n'osaba review ne bakuteeka ku mayisa. Kati mu Luzungu amayisa galimu ebika 2. Waliwo life in prison. Obeera wakubeerayo nga tebakusse naye nga tovaayo. Life omala bulamu bwo bwonna. Kati waliwo life imprisonment. Eyo ya myaka 2 mu mateeka. Kuba tebakusse Supreme Court kwekuzza. Kati emyaka gino 2 ate oba bagikutaddeko tebagibala nnaku 365. Baddayo kweyiri nkola ya misana kiro. Si misana kiro. Baluga ndi emisana ogwo lunaku. Ekiro bya bulimba. Bw'osibwa amayisa oba myaka 2 oba emyaka gyonna 5 6 guno omwezi ogusooka bakusiba ennaku zo 3 nga gajjudde. Bw'oba ow'empisa ennungi waliwo abaprison balina obuyinza okukutoolerako ennaku 10 ku buli mwezi. Ezo teziba kiro na misana. Oba osaavinga kati buli mwaka omwezi gwo ogubalamu ennya ng'ogyeko ogusoose otoolako 10. Empisa nga nnungi bwe ziba embi bayinza obutakutoolerako.
awondoza abantu bagula nabo Eh? mukomera Simanyi. taasa Kakati- ogambe nti mbadde wampisa abantu Kamya yafuna obuzibu nti babasiba ne banne ne bateeka ku kalabba ne bajulira nga bakozesa omukisa guno ogwa Susan Kigula omusango gwe mu Constitutional Court ne babagamba myaka 2 naye banne babata nga ziweddeyo ne bamwongeramu excess myaka egi banne ye babata era bamwongeramu emyaka 2 mukulu we wava muno Gordon wava muno n'ayomba nnyo pulezidenti mukwano gwaffe gwe twayamba mu nsiko n'akola bw'ati n'avaayo ne bamurehabilitatinga kati alina gy'ali yatereera amukolako eggulire nti ye musibe yekka yazaala omwana ng'ali mu kkomera yegattirawa yagenda na lubuto bakuuma nnyo naye si kyangu oba omwana wa muserikale yafuna omukisa yatuuka n'afuna obukulu ng'emyaka gye kumpi giweddemu ng'ali mujja nnyongeza nga bw'alwala yanona eddagala ly'abalwadde ebyekirwadde ekimu ekikambwe omulago nga ne bw'alwalidde agendayo kati yafulumanga ekkomera eyo gabumanyi era owa ssente n'agenda alaba omukyala awo alina kakiyosiki awo wabweru wa mulago n'amuzaalamu omwana ogambye otyo ayine n'akimpakanya netavangayo ku kakasiko ne gwe nakyogerako takiwakanya bibeerawo ne mbibuuzaako mukulu we omu yafa bamuyitanga Pidson nga nange ne mawulire nga manyi ne mbuuzako obunoona kati nze ndeka oli yanyiiza twamuyamba mu nsiko n'akola bwati sobola kuwa mawulire ago kati abantu bwe bayamba mu nsiko balina kukola bikolobero basonyiwe bo yakola ekikolobero n'afuna judgment entuufu lwaki yasigalayo ate si yekka yasigalayo ne ogundi Katikkiro w'Ettoro ne famire yamusonyiwa nga biyingidde mu mayombo na biki pulezidenti n'amugaanizaayo sigalayo paka likusagwaye pulezidenti alina enkizo nti alina veto power sobola nga gy'alina kukusonyiwa nga akakiiko kano ke bayita prerogative of mercy kanoonyezaamu amannya gundi oyo gundi nga bwe kanoonya mu Kuki bamuvunaana ogw'okutta n'agenda ku kalabba ne muganda we Davinda kati ebiseera ebyo waliwo pasita bamuyitanga si pasita yali faaza bamuyita Agoston yalina ekibiina ekiyamba abasibe naddala bwe basibyaga ebyobufuzi n'agw'okutta nga kiweera abaana baabwe masomero nga kirina omwami akola investigation bamuyitanga Sebuufu nakati akyaliwo Godfrey omwami oyo nga mbega yasomera mu Bufalansa yakwata ku musango ogwo n'agunoonyereza n'akola lipooti n'agenda ogifulumya nga gutuuse mu Supreme Court Father Augustine n'atwalayo lipooti yali Chief Justice n'agamba okunoonyerezako okusobola kuba okutuufu ddala era tusobola kuddamu bujulizi bupya ku stage eno wabula Davinda yawona bwe baajulira Court of Appeal yamuggyako ku musango nga bagambye nti Kuki agenda okutuuka ku mukazi we ng'afa ekiro n'akubira muganda we simu agenda ayite Dr. Patel Kololo ataase mukazi we Patel ajja na Davinda n'agamba omukazi afudde nga Davinda teyaliko ku siini ajja akola ki kooti ekyo n'ekikola ki naye Kuki omulamuzi Moses Mukiibi yagamba possible death zaali 3 ezaali sobola okuba nga zattaani esooka yali amasannyalaze nti baamukubya amasannyalaze ekyokubiri nti yanywa obutwa ekyokusatu nti yakubwa kati ekyamasannyalaze gundi ekitongole ky'ebyamasannyalaze ekyali kiyitibwa UEB ekireeta lipooti nti bwe baali basula ku Martin Road tekwali masannyalaze okumala ennaku 2 so omufu ateeka okuba teyafa maki teyafa masannyalaze ekyokuba ekibeeramu okubuusabuusa kubanga tewaliwo mulala yalaba nga bakuba okujjako omulema yali mu kagaali omulema baali bamuleese nga mukozi waabwe wawaka
kigambibwa nti n'ayagala muka Cookie. Omulema Omulema tayagala mbuuza bubuuza anti nga yegwe agamba nti yayagala muka Cookie. Kati ono obusungu bwe bwamukwata yakubamu Omulema emiggo n'amumenya n'omukono. Okikola otya? Bayita Bintu. Abali ku nnyumba za Cookie bawuliranga ng'omukazi yakaaba, bawulira pu pu pu, omukazi amusse ng'oli Mulema takaaba. Kati ne bagamba yamukuba n'okuwulira twakola ki? Twawulira naye nga tebaalaba. Omulema yagamba ki? Omulema musanga ensambya nga bamwadimitiza omukono gwa kkono nga gumenyese kuliko ekiseminti. Nenjogera naye nga tawulira Oluganda Oluzungu lumukaluubiriza. Naŋŋamba noonya omuntu amanyi Gujarati nkubuulira ekituufu. Nengenda noonya omuyindi bamuyita Gamal. Oba alaba ku muzannyo gwa Life Mwattu. Ye muyindi yekka yalimu ng'azannya muzannyo ogwo. Era oluvannyuma yasingisibwako omusango gw'okukwata omwana naye yali mufumbo kuba nakolako naye mu dduuka erimu awo mu tawuni. Mukwano gwange tugenda okutuuka ensambya nga Bintu taliiko ku kitaalo nga bamugyeko era teyaddamu kulabikako yadde mu kooti. Kati investigation z'oyo omwami Ssebuufu ziraga nti chairman w'abayindi yamuddusaawo era yagala basibani Cookie balina bizinesi yawo kutunda teepu nga ebalwanya bagikayaniramu. Kati ng'ate yatambuza abapoliisi okubalaga bwino n'ogwo omulambo okuga nti baamukuba nga bagusiizeeko omusaayi. Jjukira ekyaleetera obuzibu Cookie teyagala okuguziika nga tebakoze postmortem. Omuyindi n'ayita poliisi n'agamba wuuno agenda kwokya tebaguziika bookya mwokye agenda kwokya ki? Agenda kwokya omuntu. Ne basooka bakola postmortem nevaamu ezo kozi 3. Kati ekyobutwa kyaliko lipooti 2. Omusawo omu ng'agamba nti doozi gye yanywa yali tesobola kumutta. Eyokubiri ng'egamba doozi gye yanywa yali esobola okumutta. Naye nga omulamuzi ali ogwo alina okunoonyako ekisse omukazi. Jjukira nga tebannaba kumuwozesa abakazi beekalakaasa awo bano aba NGO ne bannakirombekedde. Basi omukazi munnaffe basi ne beekalakaasa Kampala Road, Martin Road. Ekintu ne kiba nga nekifuna ebbugumu. Kakati ripooti y'omwami ono Omunnayuganda yasomera Olufalansa okunoonyereza egamba nti yafa butwa. Era egamba nti mu kalica y'Abayindi omuyindi okumukwatira mu bwenzi waakiri afa. Obufunza yeewa obutwa. Ono bwe yajja n'akuba Bintu n'addayo ku bizinesi ze, ono agenda agula akatwa onasanga akamutwala. Kwe kukubira oli Davinda muganda we ajje bataakiriza obulamu bw'omukyala. Kaakati Chief Justice kye yakola yakwatagana n'aba prison. Oli nga bamutadde Davinda ne bateeka Cookie ku lisiti y'abantu abateeka okulowoozebwako nga pulezidenti asonyiwa. Era bazza asonyiwa. Yasonyiwa Lwakasiisi. Jjo ly'abalamu. Lwakasiisi ne muleeta ku interview n'agamba nti nze teyansonyiwa, yali pulaani yaffe ya musango Katonda yamwogererako. N'asonyiwa oyo gundi azze asonyiwa abangi. Abaali balina okubakkalabba. Kati lwaki abantu abamu tebafa? Waliwo omwami bamuyita Mpagi. Ali mu Kampala muno. Baamusiba y'omu ku baafuna okusibwa amayisa. Aba aweza emyaka 19 mu kkomera. Omuntu gwe bagamba nti yatta n'alabikako mu kibuga Jjinja. Ne yeeyisaako mu kibuga Jjinja bw'ati. Ne bamusumulula. Okuliyirira okuli awo. Akyabigobako. Okuliyirira okuli. Sooka ombulire. Yali atya? Omwami bamuyita ani? Mpagi. Ye bagamba yamutta atya? Bagamba nti yamutta. Ne baleeta n'abajulizi abawerako nga bwe baleese aba Susan Magala 48. Nti ono omusajja yiye. Wavaayo enkeera ne bagamba si ye yatta oli ye yatta owa South Africa. Bano tobata? Obata. Kati n'abalamuzi balina basobola okufuna ensala enkyamu
okusinziira ku bujulizi obupangiddwa obuleese nga bulimu nga buteeketeeke. Kaakati lwaki bano abasiraamu bakozeko babiri ogwa loomwa babiri yakkiriza ne bamukwata bagamba nti abo bonna mubaleke nze nwanira kifundi kwa kyange tebajja tuzanyirangako bwe bati namawulire era awera ne ku luno awera nti mayiga buno bubaka bufune oyo ye entebe ejja kumala eddeyo bannanyiniyo akola litigation nagamba nsonyiwa guno gwe gusoose biki omulamuzi teyawuliddemu yagambye manyisa yagambye twala ekisembayo maximum namuwa maximum yaliko ne mu kooti ya Kisekwa yoyinza okuyita Supreme Court yesembayo eyesaidi eri nga guli eyo gwali gujulidde gwenze wa Ssaabasajja ne bamuttiraawo wakati omusajja oli baali balwanira bosa so ekyo ne kibeera nga kiri bwe kityo. Obadde ogala ku basiraamu bakoze batya? Abasiraamu kyebakoze ekitasoboka kusonyirirwa kwe kukwata amakanzu aga dizayini emu ne bagabambaza nga balinga uniform si gaabwe be bagetumiriza aga dizayini emu tukutukutuku mapya ameeru n'enkofiira ezimu ne baba paradinga oba be bazeegulidde tebasobola kuba mukomera ne banoonyesa fashion emu bayinza okugatwagala ne baddira ono omukyala agenze kalabba n'atandika okudifendinga nga nti obusiraamu bukkiriza okutta efe tutta okusanga omusango ekitaliiyo twakikola ku lwa nga talina na wakooti nga kintu ransom ejja nga waliwo olutalo ng'olwali ebbadiri nabbi yalwana entalo 19 naye ng'alwana bamusosonkereza nga bakwata abantu baga nti katono tubamuwa ku ssente bwe ziti kati ku Suzan tewaaliwo olutalo naye talina gwalwana naye bo banoonya bya bugagga bwabwe ng'abantu nga ebyeddiini Suzan talinaako olutalo ku ddiini naye obusiraamu okuva edda nedda Katonda yagamba nti bagenda kubawalana ddi na ddi paka lwe bali bayingiza ekinnya ky'enswaswa. Allah yagamba atya nti bajja kubawalana nga bawalana bannannyini abasiraamu kitawo ddi na ddi paka lwe bali bayingiza ekinnya ky'enswaswa. nkuwulira Siraajirubwamu tebiri mu Uganda wokka Uganda nnyinza kuwa byakulabirako bye tuzze tulaba. Nze nali mu P3 twalina akatabo bakayita New English Oxford Course Nairo English oba New English Oxford Course buku 2 nga kalimu omusajja erinnya lya Kisiraamu nga muyita Juma Saidi nga yatamanyi kuvuga mmotoka loole driver naye nga agitomeza buli kitundu nga bakulaga abasiraamu amagezi gaabwe matono. New English Oxford English Course otwavaawo ntubuukawo ekyokuna tusanga book 4 ekyokutaano ndoza book 5 nga erimu Juma Abdulu nga yalimu abalala bonna manya baketi we bani sukaali atundamu musenyu nga mufere muzimu mwaka katabo era nga bakuyigiriza obufere buli abasiraamu bakambwe bwe tubuukawo ntugenda tusanga Alibaba n'ababbi era ng'olaba kintu ky'abasiraamu kiri awo naye kino ekintu kiteeketeeke ate kirimu fitina. Nze nasomera nali Mbuya naye nga ndi mu Bakatuliki Baverona Fathers nga bakwano bange waliwo omugagga bamuyita nga Chaita ina college of business yanteekawo awo namu compound nene ninundiramu n'obumyu nga mbuguza Baverona Fathers abo nga abakulira muyita William nemba mukwano gwe era we nava nga beegase na Agostoni gwe nkugambye yawandiika the Shirude state kill nga alwanyisa akalabba ne bampa mu buwandiike abaana bange bonna okusomera nasale mu nasale y'Embuyawo mu Bakatuliki era nga maama abeera Mbuya nga bagendayo nga basoma waliyo omungu bayita Hussein yajja naŋŋana naye ggwe taata batugambye Muhammad mukodo nnyo lwaki Muhammad mukodo konza ate yakodo wadde ki
batugambye tuzibire mawadde agenda tuwa ebyokulya tuzibirira ne bagamba mutunule nga tewali kyakulya edda nagamba muzibirire kati Yesu yajja Jesus is coming. bagenza okutunula nga switi ali mu kiraasi ndeese ne mu nsawo nkuweeko Wolabe Jesus kyatukoledde. olaba fitina gyeva Kizimbe. okumukenenula mu fitina eyo ngamba twala wano ku buziga islamic naye ng'eri basomye ebirala biyingidde mu bwongo Omusajja mu bukopi. ngenda okuva embuyi okujja eggaba nga waliwo Major Seminary awo ebbunga waliwo ne Sentimbaga kati omusajja bamuyita Seeke Lutaaya ne Seekazi wa batandika buziga Islamic College kati buli avuye Kampala okujja eno mundeka okuba siraamu awo n'agenda e Kampala muviiramu awo ku basiraamu oyinza okuba nti agenda kusanga abasiraamu bamulinze bali awo ku kkubo naye teri akuga nti muviiramu ku bakatuliki. Tukuze Museveni agenze mu nsiko Nkulaba. Kinaana. Yali kinaana yagenda kinaana mugumu yasooka kwetuuma linnya lya Kasimu n'asiramu. Nabadde mpuliranga ebyokusaala. Museveni yeetumako Kasimu. Kasimu Bwe yali agenda mu nsiko yeetuma Kasimu. Ng'ekigereerwa ki? Mbabazi ne yeetuma Ahmad. Mbabazi aliko Ahmad. Yes. Aha. Ne tubeera ne Chef Ali. Tata wa Kenzo. Oba yoyo. Tubeera ne Shabani Bantaliza. Shabani yali mulokole namukavalingaako ng'ali mu General Court Martial. Oba yalokoka wano nanyumyanga naye tabangako musiraamu. Eryo erinnya baalikozesa kubba bintu kuga nti abasiraamu babba ente z'abantu mu lutalo bakola batyo banyaga banka. Salimu Sayena kati akyaligaanidde erinnya talyejjangako. Yani. Ejoje. Ejoje akandonaho. Si ye Salimu Sali. Ngali tambudde. Efitina ebadde ku basiraamu ffe ebbanga ddene. Kyeŋŋamba. Museveni agenda okuwamba. Siraaje njagala kuŋŋamba. Ekigendererwa ky'abakulu bano b'omenye waggulu kyali kiky'okukyusa amannya okuva mu George okufuuka Salimu. Kulaga basiraamu nti kulaga nsi nti abasiraamu be babba. Waliwo yaŋŋamba nti be bakola ebibi. Baliwo abaŋŋamba nti mu lutalo olwo baali nti waliwo obuyambi okuva ewa Gaddafi. Moses Ali agenda batwala ewa Gaddafi nga bamaze ng'ekiteeketeeke kyakulowooza Gaddafi ng'amannya bagalina. Andi nga baagala kuteekateeka amannya gano basobole okufuna omusajja nga musiraamu nnyo oli engeri gye lyakolagana ennyo n'Amiini. Era baakifuna naye ekirabo bandituwadde ki ng'abasiraamu. Amala emyaka 15 ng'abasiraamu alonda aba. Ani? Museveni mu kabineeti ye. Nga bali aba. Moses Ali, Bidandi Sali, ono ow'Iganga, Kivejinja. Bataano. Nga yobera tetulina kye twakola. Be yalabanga ababuyabuya. Ate bagamba nti bamuyamba nnyo. Yali omusajja wa Spidika, Zubairi Bakari, ne mulala yalinga awo Kiwuli. Agamba abo banyambanga mu kumpisa ku mazzi kibiki. Kibazo bamuyitanga Kibazo. Kakati kye yabakolera n'atabasasula. Obebaza obulungi. Temuyambanga omulala. Oyo omusiraamu n'ampita awo ku waggulu wa paaka n'aŋŋamba nikuyise kola sitole keesa eyo giraba. Nalwana ne Museveni ne muyisa ku mazzi mugamba akime emmundu ze nzandeke enfwe n'obwavu bwange. Gakandabe ku mmundu. Naga nti ate nzikulaga gwe oli musirikale. Era kimanyi nti nalwana. Nyamugandi Museveni yakwogerako ng'ali ku Kampala nti abasiraamu ababuyabuya. Kati ababuyabuya ate yali ategeeza. Andekere obuyabuya batasomye. Naye bagamba abasiraamu baali tebaasoma bya ddala. Baali tebaasoma naye nga bibasoma tebisoboka kusomeka batali basiraamu. G'osobola okusoma Oluwalabu lusomeka. Andi wano tubulina minisitule mwe mwali lukola. Tewaliwo minisitule mwe lwali lukola. Lugasizaawa. Lwa ddiini. Museveni agenda kutusibako Oluswayiri lukola mu minisitule ki. Agaye mu Luyige Kifuba. Kakati nga ne Bidandisa tubuusabuusa obusiraamu bwe yamala kuvaayo n'ayesimbawo n'aleeta erya Jabbeeri n'ali n'asika erinnya lye. Kakati ne tubeera awo ntambula
wetumala kati ku ssaawa eno abasiraamu abakola ebintu babikolanga bo abantu babbo mu 21 mwalimu abasiraamu mulimu n'omukatulika eyava e Rwanda ye nakkiriza nti natta emundu twaziterekanga wano ne bamusibayo emyaka gya 3 mwegi ate ne bamukozesa okulumiriza banne ne bava abasajja batuliisiza embizi nga gyobera nti ennyama yokka eriwo nze nkulaga bukyayi obusigibwa era Museveni lumu yalina omukolo agulawo koodi Kampala n'agamba ndowooza abasiraamu tebasoma nga agulawo ayu nali mmanyi nti bavuga mmotoka basala nsolo awo mu 992 naye nga bakawamba bagoba abasiraamu eyo mwankole mu bibanja byabwe ne babitwala babagobayo. Yes, netulwana nnyo ne Hussein Njucha mu Shariati ne tuwandiika Museveni bwe yasanga nga alona agundi Hussein Musa Njuchi nga mugagwe musajja wa Amin agala ndi musajja wa Amin ne mutusaba abasiraamu namusaba listi y'abantu ebanyagira ebibanja awo yagambira nti tutemye omuti tutemye ekikolo mutema amatabi ne wabeerawo n'ekintu kye bamuteekako nze saakiwulira yagamba gwe omuzikiti nga tegunnaba kuzimbwa guli ogwali gukyamya omunaala tugufuulemu bukya y'embizi ogwa Odi Kampala naye ekyo nakiwulirako ng'okyogera neŋŋamba olwaki tokimenyawo ekyo nakiwulirako kaakati kinene era sikimuwulirangako naye ebikolwa ebizze bikolwa ku basiraamu baseeka abazze batwa 1 2 3 12 mbo ADF yebatta kaakati bwe battiddwa ADF abaasooka okukwatibwa kukuttibwa kwa gundi nga tebakyali basiraamu abo kwani kukuttibwa kwa yali IGP deputy Kaweesa mwalimu basooka kuba basiraamu bonna bazze babeera basiraamu okusinga keesi yokka gye baakawangula ku basiraamu yeeno naye ng'erimu fitina nnyingi wawe olabira fitina omusiraamu omulamuzi yate omukatuliki oli gwe bajja South Africa baali bagamba nti afaananya eddoboozi omukatuliki n'asiba abasiraamu nga tabasibye nga bano naye nga babambaza yunifoomu ey'ekisiraamu okulaga ekifaananyi nti abasiraamu batemu ekitali kituufu obusiraamu tebukkiriza kutemula kujjako bukkiriza kwerwanako kakati gw'ogamba nti omulamuzi ono olowooza ani yabadde akifunamu ennyo ani kibadde mabegako njagala kugirayo third eye kyasobola okulaba kizze mu kaseera nga twagala kulaga Israel twagala kuzzaawo enkolagana ya Amerika naye nga tuyita mu bo mu Baisirairi tutya ati nkugira tematema Abaisirairi abaawonawo ku kisaawe Entebbe ne bajja wano mwezi gwokuna oba gwakutaano balambula ne batuukako ne bapulezidenti omwaka guno 2020 babadde bakayitawo omwezi gumu tuleeta ekifaananyi kya muganda wa Netanyahu Benjamin ne tukiteeka wali nti oyo muzira yalumba eggwanga lyaffe n'akubakuba ebintu ne tuwamba abantu baabwe dola broka n'afiira wano nti oyo ye muzira waffe meseji eryemu nti Israel ngeri gye mutayagala abasiraamu naffe tetubaagala mulaba kye tukoze bano 19 waliwo ekiri emabega tetuvudde awoka gano ge magye gaffe ge tusoose okusukka Africa ntugamba tugenze Gaza twaliko Iraq ng'abasatuze b'emigugu singa abajaasi twagenda nga baneeko basatuzi ba migugu bafumbi ba mmere security officers ebyo byetwakola leka tugenze nga ne parliament eyisizza tugenze sajja nebagamba muleete sirinda zammwe tubakoleko tubalinze kati bakuumalira ludda kibbo bagambye tuli neutral naye ani atusasula America erinaani Israel oba okyali neutral naye kisoboka okukola ki
kisoboka okuteekawo gundi neutral force eyambako okutaakiriza teri eno tugenze nani okuva mu Africa tugenze nani ne Morocco Amson twagendanga n'ensi endala twagenze ne Morocco eri ludda eri mu Bawarabu eri wali mu North Africa lwaki balonze Uganda yeyina amagye ag'amaanyi wano mu Africa tetukwatwako mbo tukubanye emmundu mbo tuteekewo abiri kyogamba mupango kakati linda keesi eno njogeddeko ne bakyala basibe ne balaga engeri bannaabwe gye batulugunya mulamuzi n'agaana okukkiriza kye batulugunya actually ne tuyifuna n'etteeka epya libalwanyisa kati aba CEO oba kutulugunya tekikugaana kuwoza musango gwo ng'owoza bantulugunyiza kitegeeza tandise okufuna yardstick ey'okutulugunyizaako abantu bwe bakutulugunya n'ogamba nti bantulugunyiza luli edda omulamuzi ng'aga nti oba mwamutulugunye ojulizi tetujja bukwatako ne pulezidenti n'avaayo n'atubuulira bulungi nti kino pulezidenti atandise kwagala abasiraamu juzi nge biri awo n'atuwa ne odi Kampala ekyapa n'atuwa n'ekyapa ekirala mufuti n'akitunda natugamba mwenja bbawaamu ekirala kati ebyaffe bibakutunda Namugongo Museveni yalinayo olukiiko luli abasiraamu baga nti wano mubagi yatundawo so abasiraamu okubonaabona kwabwe tekuli mu Uganda mwokka kuli mu nsi yonna ate nga kugenderere kuteeketeeke naye oli yaŋŋambye nti nyina gwe nali ŋŋambako naŋŋamba naye ku by'okutunda abasiraamu be beetundanga bo nga bakolagana nani lwaki bakwata kubaga nti abbiddwa yatunda wali ku William atunze odi Kampala lwaki baga nti oyo mumuleke nja kuzisasula lwaki abasembe bavaayo okwerwanako nti ono yatubbye katumugjewo ensonga eri egi sente zonna eziva mu Buwalabu tekubaako accountability nga zizze ate okusinga ziyita mu Supreme teziyita eno Kibuli kati bwe ziba ziyita eyo pulezidenti ayinako stake ku sente ezo kubanga ono amukuumidde mu buyinza waliwo ne budget eyakolebwa muganda wa mutabani wa Hussein Musa Njuki eyasigalawo Hussein Musa Njuki yali mu Namawulire yafamirira mikono gya poliisi nga giddwamu n'eriiso ewali ekamwoca Malyandina clinic oba mu Kasuka so ekyo kitegeeza kimu abasiraamu basigale nga bamanyi nti bo Katonda yabateekawo yaleeta obusiraamu era yabukuuma tosobola kubumalawo ne bwokola otya nagenda mu America nga omanyi teyagala ddala basiraamu era we natuuka Amsterdam abanjaza baali Baisirairi naye ne David Mugonyi ye tibamwaza bakwata kwabuka nenze banzijamu nandawe ononaki so twensonga 5 wali togenda kuddayo Uganda konze ndi kansala Uganda yange njagala ninayo abaana ne balyoka banzikiriza bakujja mwanda we kati bakujjemu banzijjamu empalira baba bakujje mwanda we ne banjaza ne socks ne zivaamu nsawo ne zivaayo ne bazifungula nalabye wana America ku basajja Abayirani olwo nga bakamala okukuba tweed bombing eri mu gundi mu Washington Twin Towers nga tebakkiriza America tekkiriza batujju kusembera waabwe bakutegerera eno mu Amsterdam oba oyise eri Bungereza London gy'osanga Abayisirairi Omuyisirairi asset nnene nnyo mu America ekyo kituufu babasinza amagezi g'okubega yes era bakutwalanga mu Uganda mu nsi essatu ezaali zigamba Israel baginoonyeza ekifo ng'ogyeko Palestine Uganda yalimu kalamojjaawo baali bajja ne Nakasongola zibagala kati okuteeka ekigundi ekibuga kyabwe era balina bano bye batukolera byetasobola kuyisaamu amaaso bikyaliwo nga flatses eziri ebugoloobi naye ettaka baali balyonna baani Abayisirairi baalise na busenyi baalikola baalitekanga munyonyi ekiro ne balitwala balina satellites baali bagala okuteeka Israel mu 7 gundi amini
n'adwanguka n'abaleetako effujjo n'akwata ennyonyi yaabwe ne babivaako. Kati tukomezzaawo mukwano mupya. Tuli ku ludda lwa Isirayiri ate nga twagala Amerika esembere nnyo wano. Badde manyi oli mabega mukulu abadde ateetera nnyo n'omu Russia. Russia toyinza kugyesigamako yokka. Tomalaako. Russia ya wano ebyetuwa bino tebirina nnyo mugaso. Yatuwa ifa ne zikola accident ziringa tabu. Era yebadde egabirira ebinyonyi ebikadde bigende Congo nga oluusi n'engini emu ezikira n'etakola nefa. Kati banoonya luwenda lubazza mu Amerika balaga nti ffe temutaagala naffe tetukyagala. Omusiraamu nga yateeka okuteekawo omutango. Ffe saddaaka tuli bwe tutyo kati awo tukoze tutya. Tetulina kyakukola. Bwe balina obuyinza tubavumirire. Tubabuulirako nti kino kibi. Tubimukola tubiraba. Pulezidenti Museveni anyiiga oluusi ebimu naye waliwo atuuka n'ategeera nti kino yekiri. Bwe nagenda ne mpandiika amawulire nti amannya g'amatuufu ye Tibuhaburwa bansiba omwezi mulamba naye yanzigyayo n'erinnya ne bagamba sirirye. Ku kalulu akamu wano yaliteekako nakatali ejjangamu. Tiibu alina n'oluyimba lulamba tiibu. Naye lino ery'abasiraamu ye takyeyali eyita naye yayogerako lumu ku kamera nti yalikozesa okwagala okutuukiriza kyayagala. Yakyogera. Abasajja bwe batyo batutwala bakambwe bwe batyo. So omuntu bw'abassa omuntu aba akikoze nga ye. Toyinza kugamba Joseph Kony nti abadde afumba abantu mu busepiki ng'akozesa Bible nti n'olwekyo ky'Abakatuliki. Kone toyinza kwogera kintu kyekimu nga bw'otayogera ku Christopher Okero yasaddaaka abaana nga embuzi tiyakikola lw'Abakatuliki oba Abaprotestant. Yakikola nga ye. Yadde ye Christopher. Yes. Era n'okulayira yagaana okukwata Bible. Aganze sijja kulayira na Bible. Bano ne bajjayo ne bagamba ffe tuli basiraamu okufa. Obusiraamu okufa n'obutanyagwa. Twali tulina okumutta. So Susan Magalo okumuta kyali kibi. N'enzita gye bamuttamu yali ya kabi nnyo. Naye bali babavunaane nga bantu n'oyo omukazi ayina ekikyamu ku mutwe eyakwotinze Qur'an gy'atalinaako na aya nti ekkiriza abasiraamu okutta. Okay. Nkutegedde bulungi nnyo. Ensonga z'abasiraamu bwe zitambula. Kati nkutwalako ewase mu Junganda. Gwatulaba tukyagenda maaso nze Nudini Ntege nyina mukandide wange Siraje Lubwama twogera kuno nakuli simanyi gwe gy'osinzira kutulaba. Komenti nga bw'obiraba wansi awo otubuulire. Siraje Lubwama okyali bulungi ssebo? Kyali bulungi. Oli kiriya nnyo? Okay. Semu Junganda yabomba. Wasooka kuŋŋamba nti mukwano gwe yagenze mu Umura. Nekugamba ng'akedde Umura. Ng'akedde nga ninga alina kye neekengera n'oŋŋamba musajja abamu bagenda mu kuwummula nfa ky'okugenda musajja musiraamu nnyo. Nfa ky'okugamba nagenze ku biiki kangende ku kuwummula. Ntendereza omutonzi wange nkole n'okulambula mu kifo ekitukuvu. Kati yavaayo n'agamba okudda si wakola ki? Ali wakudda. Era ne tuulako emabega awo nti ennyumba yagitadde ku katale n'avaayo neyegaana nti ennyumba yange sigikola ki? Sigitonda. Ne mu byonna bye yayogera n'amala n'agamba Besigye sorry Robert Kyagulanyi Ssentamu yali mutuufu nnyo okudduka embeera si nnungi wa e Uganda. Mu butaba nnungi bingi ebyavuddeyo. Abanuupu abamu baamwambalidde n'abalala naye ze si kyekibuuzo kyange. Ndi wano Zedriga naye yagenda. Waliwo nga third eye. Salaamu Musumba ali ku listi ya be baagala mu musango gwa Besigye. Yagenda. Ne Salaamu Musumba yagenda. Naye yagenda. Ekibuuzo kiri nti Butamaguzi akuuta kigere n'akyaca agenda agakubiteeka mu ngatto. Kiki ekiriwo ne Winnie Kiza kyekigenda Council Aaron Kiza. Aaron Kiza atali Winnie Kiza. Winnie Kiza naye yagenze. Naye yagenze.
tebatusena nga ffe tetumanyi kiki ekigenda maaso mu ggwanga siragire bwangu okugenda abantu okugenda ebweru kuno kudduka kibambulira anti ne Museveni badduka ekibambulira kati kiki ekibambulira era ababeegattako nga badduka baalinga bangi abadde njogerako ne mukadde wange General Moses Bukyamuzi kola ku nsonga z'ettaka nange nali mu magye gali amakadde obatandika otusongasongamu ennwe nange nenoonya ekkubo ne bankwata nako ne banteeka eyo mu kisenyi ne ntambula ekiro ne banta ku mwenda ne bankuba embooko paka lwenaga nti ligenda mu nsiko nga linnya motoka yiyo nga mulimu n'abalala buli omu tamanyi ani gye batwala ne basuula eyo ne basanga bali mu bayeekera